Alright, nkwaniza ku Celebrity Track gwe mulungi atuuliriza ate atulaba n'otugoberera gyonna zisobola okutuuliriza okola kyamaanyi nnyo. Oli limu na MC Devotion Live nga nkutuusako ensonga zino nga zino tambula mwana wa daddy mwana wa mama. Olunaku lwaleero bulijjo mumbuuza Diana ne Batanzi ekituufu omukolo gwali butuufu, omukolo gwali gwa bifaananyi, omukolo gwali gwaki. Olunaku lwaleero mwami gwe mubadde mwebuuza ani gwe baakweka face. Wonna ekyamazima kiri nti guno gwali muzannyo gwabwe gwayita akali amaggwa ogubeera ku Bukeere TV ne ku YouTube channel. Naye bwenjogerera Diana Nabatanzi avudde natulaga face ya Raymond bamuyita Raymond gwe bazanye naye mu akali amaggwa. Melon atulaze Raymond kigamba baganda bange mulime pressure zaali zibakubye nga mugamba Devotion tulimba ako kali amaggwa kituufu kali mu kali amaggwa naye nga kituufu mwere okuba nga muwagira akali amaggwa ne ttiimu yonna Diana Nabatanzi ni mwana wa Raymond mubalaba nga bali eno yemu ku scenes ezigenda okuba nga zijja mu maaso awo mu episode eddako eya akali amaggwa. So muganda wange gwali eyo abadde yagamba bannange eki kyatuukawo bannaye akali amaggwa story ki wali wonna awo olaba awo nga Nampijja mugamba nti Lwasa bw'anaabiraba bino ajja kuwulira ng'entunnunsi emukuba emmemme emukubira waggulu sukaali zirinnye puleesa zirinnye amajaani galinnye kwegamba amata galinnye kwegamba byonna biri awo ng'entunnunsi emukubira speed lengera engeri gye yetunuuliramu ne Raymond Diana Nabatanzi nga yetunuuliramu ne Raymond. Akali amaggwa episode eddako ejja kubeera episode y'amaanyi nnyo okutwalamu nga gitukomeza naye ng'ekiro kiri nti kyonna okola subscribinga ng'oli mwana wa MC Devotion Live nga kutuusako ensonga eno zino tambula. Ekifaananyi kye mwalaba nga face yeekwese nga mwewuuza who is this guy naye ng'ekyamazima olwaliro muvudde ne mulabanga mu face kyembadde mukibanja naye nga mulindire episode eddako eyakali amaggwa akajja kuba katuwoomera nnyo. Kyonna okola kiri kimu subscribinga obeere nga weegatta ku nkuyanja y'abantu abasookera ddala okumanya n'okunyiga kapeesa awo onyige naye kadde obusubscribinga obe ng'ofollowinga ensonga zino zonna. Nze Devotion Matavu oba nga nkutuusako buli kimu kyolina okukola kiri kimu subscribinga akali amaggwa episode eddako ojja kubeera maanyi nnyo. Abaana banyumidde mu kadaali kano mbeere bulungi mweraba.